Mu disitulikiti y'e Lwengo okulonda ku kyalo Lwera mu tawuni kanso y'e Kyazanga kubadde kwavaawo mpitewo olw'abalonzi okwerema okukkiriziganya n'olukalala lw'abalonzi olubadde lusomebwa nga bagamba nti waliwo abantu abapya ababadde bayongeddwamu abatali batuuze era wano poliisi ebadde edduumirwa DPC Rogers Chebene ewaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga okugumbulula abalonzi ababadde batandise okwegugunga era nga waliwo n'abagombeddwamu obwala. Olwokaano ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino lubaddeko abantu babiri bokka okuli munna NRM Ali Sebyanza ne munna Nupu Saalongo Umar Matovu ng'ono ng'ali wamu n'abawagizi be bataddewo embeera enzibu olw'obutakkiriziganya na regisita y'ekyalo ebadde esomebwamu amannya g'abalonzi ekiwaliriza okulonda okusooka okuyimirizibwa okumala akabanga. Ati boy tewali bya kulonda gwe kyoba omanya. Lwaki agibbye? Ati bye bawandiika mu register bali lunaana. Ate bano bagamba abantu bali lwenda mu ataano. Kati tebikwatagana. Komma kamugisune. Kofa kyetugisune abaana bagibuzizza. Obw'amaanyi kyokka abawagizi ba munna Nupu Matovu ne bawera nti si baakwetaba mu kulonda okuggyako nga bafunye register entuufu era wano waliwo n'anyakudde register ebadde esomebwamu n'akuuliita nayo abavubuka ne bamusimbako nga n'ekiddiridde kukubagana bikonde na kukasukiragana mayinja. Oluvannyuma okusoma enkalala kweyongedde era gye biggweeredde nga munna NRM Ali Sebyanza awangudde akalulu olwo abawagizi be ne batandika okujaguza. Tukkanyiza nti abantu bonna bonna abali baki balonzi. Tewali buzibu bonna bonna kanti banga bomanyi nti oba awangudde omuntu ayina byekwasa ebitali bike. Batwali bakulonda ssaawa 4 naye baalese abantu 100 Entandikwa y'ekintu yali nfu nowali ali nfu twalibadde tukivaako nituba nti kino kiganye nibalonda kululala ofuziga ozuza kusoma nti abantu ebibo gye balima kuyitamu batugere munda n'abawandika regisita bali fake ate be bali mu kusoma regisita. Kyokka ab'enkambi ya munna Nupu Umar Matovu nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo era munna Nupu Abbas Kizito aliko byayogedde bw'atyo n'aduumira abawagizi baabwe okuzira akalulu kano nga yeekokkola vulugu n'obutali bwenkanya obukeeyolekeddemu. Obubbi obuliwo regisita gye balina si gye tulina. Abantu basimbawo layini eri bakwatagana n'abalala ne bayingiza abantu. This kind of impunity we cannot allow. So tubalese n'akalulu kaabwe ayite wano opposite. So ekyalo kifune emirembe. Yes. So sagala poliisi kuba abantu nabo babeere bakakamu tukireke oli bamulangirire awangule. Ate ku kyalo Kanaakulya nga nakyo kisangibwa mu tawuni kanso y'e Kyazanga nayo David Sebuguzi atalina kibiina kwe yagidde era nga ye ssentebe abaddeko yeekandaze n'ayawulira ekifo awalonderwa ng'agamba nti abadde tayinza kukkiriziganya ne kye yayise vulugu abadde yeetobese mu kalulu kano ng'alumiriza munne bwe babadde mu lwokaano Abdulkarim Muwongo wa NRM nti yeekobanye n'akulira ebyokulonda ne bajingirira regisita ng'ababadde basomebwa tebamanyiddwa ku kyalo era nayo DPC Rogers Chebene alagidde okusoma regisita kuddibwemu ng'ekiddiridde ye Ssebuguzi okwekandagana yabulira ekifo awalonderwa. Kyokka kino tekirobedde kulonda kugenda mu maaso era Akim Muwongo asimbye olwo abawagizi be ne bamudda mu mugongo.
nga mubalese wabweru bonna bali wabweru kubasaidemu mugiyingiza tetugenda kikola kubanga mwayagadde okulonda kubeereko saidemu. Ku kyalo kalya Menvu B ekisangibwa mu ggombolola y'ekyazanga Akireewo Matovu eyeesimbyewo ku bwa Namunigina ameze munnakibiina kya NRM era nga ye ssentebe abaddeko Sam Mayanja bw'afunye obululu 259 ku 62 era ayogedde byagenda okutandikirako. Mpagidde emyaka gyonna netutuuse ne tutuuka ku kigendererwa kyaffe. Nebaza abakyala abekalya Menvu B, nebaza abaami, nebaza abavubuka mikwano gyange. Nange sijja bayiwa, nja kukola bulungi byonna bye nze mbasuubiza mu kalulu kano. Ngenda mbikola bulungi nnyo nkakasa. Vai!